Simon. Wanji taata? Soko je Simon. Simon. Taata. Sister wali. Abadde mufumbirwa. Naye mumpitireko. Sara! Sara u? Wanji? Jangu. Mwebale kujja. Mwebale kujja. Era musanyusiza bwe nabayise ne mujja. Naye ekibampisizza ndowoozezza nnyo. Ndaba amazima gali nti mukuze mufuuse bantu bakulu. Mukufuuka abantu abakulu. Manyi ebiseera bitegeeza kinene. Tusobola kulemesa kintu ekiseera kyakyo kituuse. Ekintu ekyo kiri nti ebiseera bwe biba bitamba tusobola biyimiriza. Ate naffe bwe tuba tukula essaawa zino nange buli lunaku olweyongerako nina wensemberera akamalirizo. Kitegeeza tomanyi oba ntya oba ddi lwe ŋŋenda kati mu mbeera eyo kino muba mwetaaga okukimanya baana bange. Simanyi obudde bwonna ofumbirwa, simanyi ggwanga lyogenda kufumbirwamu, kika kyogenda kufumbirwamu, buwangwa ki bwogenda kugendamu. Ate ne mutabani wange ono olumu lwazze wano eno era mutumye omuwulira nga alina abayogenda nabo ku masimu ezitali bizinesi. Kati mu nsonga eyo nina ensonga ze nnina obbabuuliramu nga mmwe famire yange, kuba waliwo ebintu bye mulina okumanya. Bwe sitaayi bagambe nja kuba mbakotogedde. Ekibampisizza nno enju eyo mugiraba? Enju erimu ekisenge ekitaggulwa. Ndowooza mubadde mukiraba. Mukoze mukiraba. Ekisenge ekyo kirimu ebyobuwangwa ebyaffe. Akasenge ako mu byaddala mu kulwanyisa amazima kyenzizizza nnyo emabega. Gatya taata. Binfudde ekisekerezebwa mu maka muno olaba temulimu mukyala. Mbadde muwulu mpaka lwe mbakozezza baana bange. Ekitali ki. Ate mama wammwe mwali mulabyeko wano nti waali. Naye naze mbakozezza baana bange mu ngalo zange. Era ndi musanyufu nti mbakozezza. Kyenjagala mumanye nti ffe tuli beeraakaayi era tuli bali. Wanji? Tuli bali era abagoba n'abalamu. Ekyo tekisoboka. Tekisoboka ekyo. Taata yogera amazima. Tubanga oli mu kusaaga busaazi. Ekibampisizza era singa kubadde kusaaga twani betwogerera ku ssimu. Naye mbayise mutegeere. Kati otuyisizza tukole tutya? Akasenga ako mukalako. Nyammwe talina gyali nti ali mu kyalo nti yagenda Masaka nti ali wa kkojja ali Japan gye nabagambanga. Nyammwe yagala okukaggula. Era nyammwe ebyavaamu namulya. Wowe taata. Yose. Nyakwa mukolo otya? Taata ogambye ki? Nyammwe taliyo. Talina gyali namulya. Otuyisa ate kutuuzamu. Mukama Katonda watulimba. Taata yogera amazima. Ogambye otya? Tunuulira. Kyowulidde. Obwo bwe buwangwa bwe tulimu. Mpulira obusungu, mpulira obusungu. Mama waffe bannange omukazi yakuzaalira abaana. Ekyo njagala mumanye. Muli baddembe okunzita? Muli baddembe okuwulira obubi? N'ekyo kye tuli. Nga siyagala na kuwuliriza. Olimba tokwata otya mama ng'omuli obuli. Nedda. Gwe mama. Nyammwe talina gyali nti ali bweru yagenda Bulaaya ali mu kyalo simanya yanooba yakola atya byonna mbadde mbalimba okubakuza. Taata naawe olimba tewandikoze ekyate. Kati kyekibampisizza baana bange mbabuulire. Kubanga obuwanga bwaffe olwaleero ogenda kufumbirwa naye gy'ogenda ofumbirwa togenda kubeerayo. Ogenda kuwasa naye omwana ojja mumulya. Taata tosonyiwa. Aye nawe mwamu si kusonyiwa. Tekiri nti kiriko okusonyiwa kuba nammwe ne munaaba munzise naye munaakola ki? Muteekwa okundya mujja kuntuulako mu ndya kuba bwe buwangwa. Taata naye tewandikoze ekyo.
Taata dolimba. Zira saategedde singa zaabadde ezo ensonga zeezo zita Sokoleke taata badde mmanyi otuyita oba kutugabirako ku kibanja nti oba bintu bya busika abo otuza mu bintu bya kututeeka mu nnaku mazima naawe abayo kino mbadde mwetaaga okimanya era siina nsobi gye nkoze wabula nina kubabuulira mumanye kuba ogenda kuzaala omwana bw'ona amala okuzaala omwana kitegeeza si kyakulinako shirudi nze mbadde nkuuma abaana bange naye bw'ona azaala tolina gy'ogenda kutuula ogenda kulya kuba olwo ofuuse gwe wennyini gwe weekulembera nange kati ovunaanyizibwa nga oba obulungi yotikkudde kati kyenjagala mumanye bwema mwagala okumanya ekigenda mu maaso mujje tugende mbanjulira ensonga mumanye nammwe mube nga temusobola kukola ki kuba mugenda kulya gwe onaafunyisiza olubuto wonaazaalira tolina gy'ogenda kutuula mirembe tuli bali kati taata tunakola bati obutale mukkiriziganyiza nange kiruma naye kubeera kale mujje tugende mbazigulirewo akasenge omulabi wange nga bwe nakusuubiza nti tudda ne paati 2 ey'omukulu John Bosco Segawa firimu akita firimu edita ebirala biki director mu firimu industry mu arti siwe kiri kuba kyemmanyi ndowooza n'abayimbi biki byonna bitambuliraawo ate tuli bamukisa nti omulabi waffe ate tufunyeyo omugenyi omunene aze mu nnyumba engeri bali mu kampu nge batugende bali mu kampu kino kijjobi gwonookoowa okulaba naye nga buli kituyina kyonna kyokya kyakabwasi mukulu ddamu bajjukiza amannya go amannya erinnya Segawa John Bosco mu bya music waliwo bayita director nti directing bamma nga firimu oluyimba lulimu storyline nsobola okikola ekyo nompa oluyimba luno nenduwuliriza nenduwa storyline ng'eyo just ezannyamu babuulire ekituufu nti nsobola okukola oluyimba naye nga lulina kye lutegeeza nga lwamakulu kyekyo nga lwamakulu nsobola storyline ennungi era ekyo tekikwetaagisa kulonzalonza sanduulira nga lulina amakulu lulina kwegamba abakimanyi mukimanyi mu nnyimba ezo ze muyimba kyekyo esebo kakati katudde ku mukulu omunene mu banene naye ali mu nfo era ali mu kitundu mwennyini sebo mukulu soko tuliye ku mannya go banyabo ne basebo balamusizza abalabi baffe muli mutya mwebale emirimu mwebale kubeerawo nze Golodi Kimatono Opeto Jjajja Zonto era nga nyongera okubalamusaako mwebale kutwagala okutugoberera wonna ku mikutu gyonna owaaye ndi wa mukisa nnyo nzaani atuukirira omukulu Golodi Kimatono Jjajja Zonto Mr. Opeto okubanga naye ali mu nnyumba kakati kyamukisa mulungi omukulu tuddeyo oluli we twasigalira twasigala otunnyonnyola ng'otulaga obulungi n'enkola eri mu kwegatta project ebibiina bye mwagatta amaanyi ge mwagatta ag'emirundi 5 era ng'otulaga nti osaba abantu nti bw'aba alabye alayikinze takoona muka sikipu ogwo oba ofunamu ate nga bw'okakoonamu kwegamba toba tolina kyofiiriddwa ate tolina oba ofiirizza ono gwe tofiirwa nti kawanvuwa nnyo oba kayimpa waa ng'abasaba mukaleke akalanga ako kayitewo asobole okuba ng'afunamu yongera onnyikiza ensonga eyo tweyongereyo mu maaso n'omunene omulala gozze naye kali kwegamba abalabi baffe abatufollowinga ku channel yaffe Zombi King of Winners Entertainment, Six Puzzle Entertainment, Six Puzzle Film Studios, Neza Gold Key Matono channel ye zonna ziliko obulango era obulango obwo bwe butusasuza buli we mulaba kyetusaba buli lwomala bakatandika bwe kati ne kaita ekigambo skip ekigambo ekyo kireki ekigambo ekyo bw'okireka tubaako ne kapasenti ke tufunayo kubanga gwe buli lwolaba ziri kampuni kyobalaba zitusasula
abasasula obulango basasula tubeere bapatana baabo okubeera nga tukola nabo kwegamba nga bafuna ku balabi baffe nti ekyo kye kitusasuza kuwaaka waffe ono gwe tukola content kati kitegeeza tufuna mu kalanga ako ne be kaba ka pasenti kamu naye buli lw'obuusa tuba tetufunye kati awo kyenja okubasaba bannange muleke obulango obwo temubuskipinga kaba ka seconds tekalina kikwongezayo firimu mu maaso era wali webadde weetandikira tujja kubasaba ekyo mu kiba mutukolera naye nga mu kwegatta kwaffe ndowooza mulaba ekiri mu kwegatta ono munene mu nnyumba omukulu akazinalo ngakuddiza bannange nga bena basuubiza tuli mu kyalo nabaguddeko nga bali mu kampu bali mu kukola era n'omunene gye musanze naye era ndi wa mukisa mukama wange ssebo enteekateeka omukulu Ssegabaza abadde ayogerako John Bosco nti muli amaanyi ga mirundi 5 opeto bandi era y'amaanyi nnyo kyemmanyi ajja jjogerera ssebo nasembayo okuwuliza ng'oli sayidi ndala wadda ddi mu kwegatta ku nsonga za ati ono wa firimu sayidi ki gy'ogamba gye wasembayo okundaba nasembayo okulabeyo ng'oli mu bizonto kakati ekigambo bizonto kyali kyaffe ku rediyo Simba mu binsanga wano nga kyayitibwa Charles Bukenya gwe muyita zonto muvawala kati ali mu America kakati okwo kwe twava ntujja ekigambo bizonto ekyomu binsanga wano ntukikolamu gurupu ya bizonto kakati nasavinga ku rediyo Simba emyaka 18 nenaku 15 eseera nekituuka nenyinyuka nenzira ku leve endala era nakyogeranga nti kasitampeza emyaka 5 ebya rediyo nga nkola ki ng'obiwummuza n'okunyukirako 2 wadde ng'ebyaliwo byonna mwabimanya naye nalina okunyukirako ne bizonto toyinza kubanga ate onobye ku kyalo ate n'osigala ng'okyajjako akawunge ng'okyakima ku luzzi lwayo kati nalina okukyusa ogenda gye bayita another level omukulu kyagezaako okutegeeza nti emirimu gya rediyo Simba yagiwummula tosembyeyo okutegeera ng'olwo ali ne bizonto teyagenda lumu yes kakati nga kitegeeza ki nti bwe mbiwummula byonna olwo nempumulirako ne komedi kati yali komedi nemukyusa kyebayita convert lindako mukulu wawummula abakugoba oyinza okuba nga abakugoba bugobi nawummula sirina kyenkola ekitali kisetingi ekyokwawukana wali twayawukana naye era ng'okwawukana era tegaali mawulire lwa nsonga nga pulaani ndala eziddako wali mu maaso nkugambye nti bwe napulaaninga okuweza emyaka 50 nalina okunoonya siteepu endala nga nina okulinnyamuuku esebo okulinnyamu wenaakaddiira okuva ku myaka 5 paka lwe ndingira kabuli kati nenkonvatinga eyali komedi nenzira eno mu firimu nga sinabagenda ku rediyo nali muyimbi kubanga kyenasoma okuva kasanamaliriza okusoma mu 91 nenyingira eyali badde nga university eya art MDD nensoma music dance and drama kakati kiri kyenasoma ekya music kibadde kirina okukomawo oluvannyuma wadde nga mbadde nyimbeera emabega wali kyali kirina okukomawo wano wengenda okaddiira nensembeza nenkonvatinga komedi nemuzza mu firimu nenzisaako enkumbi waffe kasanda singa ey'okulima kati waleero ndi mudongo yennyini era nenzirayo mu linnya lyange Golodi Kimatono original name ey'omunanga muntu era bw'oba ogenze ku mikutu gyonna kebera Golodi Kimatono oba TikTok oba Facebook oba YouTube oba Twitter oba yonna Instagram yonna kebera Golodi Kimatono oba genda obuuza Google ni Golodi Kimatono yaani so ndi kumutendera oba eddaala we nnina okukaddiira
mbuzaayo kola ekintu eki gye bayita Opeto Talent Center nsomesa abaana mbafuweko enfufu tewali atalina talent ate nga sibaagalako sente sooka oleke mukulu ssebo Golodi Kimatono omuntu aba tagenze ku Facebook tagenze ku YouTube tagenze ku Twitter tagenze ku TikTok erinnya eryo omuntu alimanya atya alitambula alimanyiddwa atalina social media asobola okuba nga akumanyi kwegamba enteekateeka eryetya nze nga Golodi Kimatono Opeto jjajja zonto batono nnyo abatammanyi sijagamba nti abantu bonna bammanyi kituufu kyayogerako ssebo ekyo kituufu nnyo era ffe tuli basanyufu nnyo okuba ntumulina mu art mu film industry omanyi kati emyaka gino tulina obuzibu nti abaagala art wa film babadde namba y'abaana batandika bakola batya abo ne tuba nga ate ekintu kino tukituvugisa bubi osobola okugamba nti nze nzaala ono naye nga mubya ddala mba simuzaala kati ne tuba ate nga tuzannya comedy oba drama drama oli oku stage play ebyo yasobola neweesiga ennoni naye kati ffe tuli basanyufu nnyo nitufunye abantu abakenkufu ate abakugu abaludde mu art ate nga tubafunye kati mu kiseera ekituufu nti bajidde mu kiseera tubeetaagira tuli beesimbu nnyo omukulu omusuubiramu ki bwe nzija ku kya music n'enkola gye bayita Opeto Band nange Golodi Kimatono mwendi n'abayimbi abalala benfunye abalala mbayite mbamanyiiko n'akamu naye nayita auditions ogenda kubatubuulira abantu abo naye omukulu mbadde nkyamubuuzizza ekibuuzo ogenda tubuulira akatundu ako naye omukulu kasookaddemu ekibuuzo kyaffe tusobole okugendera ku mulamu omutuufu ssebo okyakijjukira omukulu Opeto jjajja zonto omusuubiramu ki mumusuubiramu ki nga mmwe mwagambye abantu abataano ngafu abantu abataano omanyi buli kintu kyonna kyonna ekibawo teri muntu atali wa mugaso mu nsi naye waliwo abantu abasukkulumako ate kwegamba waliwo abazungu ekigambo kye bagamba nti obulungi buba ku kintu omuntu kwegamba bufa ku mikono gyo yakyabulino kitegeera yasobola obutegeera naye kati ffe nga banagrama bana king of winners banamukago ffe tumanyi ekintu kye tukutte mu ngalo zaffe omwami ono kyali kyonna tuyinza obutakibannyonnyola naye ffe tuli basanyufu nnyo bajja kukiraba ffe tumonyiikire kugobera mugende musubscribinge ku channels zaffe zonna updates mujja kuba muziraba naye nga kyenjagala obbabuulira nti industry ya film bwebanga eyingiddemu abasajja bano abasinga batwesamba besambye oli asooga muwakiri ngendako oba mu comedy mu stage drama kuba gye wali kati abamannya abaliyo mu stage praise biki ebyo music oli buli mujagala naye bwebanga mu film mutandise okusenza abasajja era Mr. Opeto kyenkusaba nti gwosoose naye bonna n'abayimbi ba artist bonna bagenda kuwummulira eno naye ate ogenda kubeera nga ggwe ate kati ekyolina okumanya ekizibu ekiri mu nsi muno ekisooka waliwo abantu abamu nga okubeera mu art nga talenti yaabwe wadde nga ate twamusomako ne tufuwako ke bayita akakuta nga olaba ofuwa akakuta kakasooli oba ak'emmwanyi naye ebeera talenti nga talenti ba artist balina okwezuula lwa nsonga nti bwemanga nsobola okujja ku stage n'enkuba endongo nenziramuuka amazina ate baŋŋamba jangu ozanye ng'omukadde omukadde omujagujagu ayingira mu katale era nsobola okikola kati eyo nebeera package eya art nti ekyokubiri butagatta subjects bw'oba ogenze mu firimu ate togatta mu music ngera bwe twasoma ndi bwogenda mu science wadde ng'okubala kuli comparison kuyingira mu buli subject naye bw'oba ogenze kusoma Lungereza ate oteekamu history beera nga buli subject gy'oyingira obeera perfect kati eko konna kuba kutega nsimbi n'ebirala
kituufu nnyo. Era tulina okusomesa abaana okumanya kyobola ba musicians bawano ne ba artist bagwa nti olusitukamu bwati n'abeerebe bwatiro takyakwata simu olukuba simu haze manager we ezenjiriko nimanya ennaku yo wava luddawo okujja kituufu oyimba naye olowooza kiki oyimbye kye batanaba kuyimbako wano ekyo tekiriyo tewali olowooza ogenda kuzannya biki batanaba kuzannya nga banaffe abachina babukira ku miti waggulu bwe bati naye zanya kyoyinawo beera n'empisa mu kyoyina kuma omutindo gwo kubanga omutindo kikulu bw'oba oyina wootuuse Jjajja Zonto wakola erinnya likumbe leka kwonona linnya lyokuumye obeere awo paka lwolifa problemu eri mu Uganda nti bannamawulire abakola ebya entertainment baagala byonoonese mwe bannamawulire mmwe oli bw'ajja n'afuka ku kkubo kubanga yakubye akayimba enkya gyokeza microphone bonagibaliko bagambye wafuse ku State Square banageze ndiwakobi kati ati eyonoonekera awo era nze neewuunyiza omwami ono kyensobola okukwebazaako nti osobodde osembeza akazindaalo ng'okaleetedde abakola ebirungi naye amawulire ga entertainment gakyuka nga gagenda akoze ekibi kubawa akazinda tubadde wano onaavuma gundi kati naye gundi onamuvuma gona omusobola nedda naye mutuweeko ebirungi bw'ofuna omuntu akubye endonge nitubeere ng'ensi endala omuntu bwakuba jaza obulungi mutuweere akazindaalo omugabe kigere kino okisamba otya gita ng'ogikuba naye gita muzisoma mutya wagisoma mwaka ki naye amawulire gaffe gakyuka jjajja nga tannammeza malala bannange wadde ampanyeeko mbakakasa abalabi baffe nti bukyanga tulaba bantu batandika era nga twegomba okulaba abatandisi abantu abatandika batera okubeera nga babbowaabbowa tetubawa budde naye bano bajoni nkakasizza nti bajja kuba n'amaanyi kuba okusinziira ku banene benda bye balina tubateekeko amaaso tubatambulireko era jjajja nga akyasimbyewo kaakati abantu abalala ndaba bangi wano ndaba wali abakwata abazannyazannya mbeera akyegendera ddala mu maaso era jjajja agenda tubulira ku bandi ye wali mu maaso naye soko nyonyola omuntu ekiri wano oddemu obanyonyole nawa gyolisemu ekyengenda okubanyonyolako nti essaawa zino tuli mu camp justice ge maka gafe agatugatta ebibiina ebi tuliyo n'abaana bangi abazannyi ba actors twakunga abaana wadde nga abasinga tubayite ba upcoming waga temubamanyi naye mukkirize tujja kuba balaga kifuba lwa nsonga tugenda kubatendeka kyekituufu abalabi kyotegeeza nti mulinga tiimu z'omupiira mulina akademe tulina akademe ajja gwe tuleeta nga kikulu nnyo ekyo nakiyiga ku Radio Simba. Radio Simba erina akademe y'abapresenters oba erina akademe tiimu era abamu ku bo bwe muleba bonna baseke ekyo kibaolya bazannya obuzannya munnange ne bwebikula abapresenta abato gye bali emabega lwaki nti Opeto bw'avaawo oba bw'alwala oba bw'agenda kuyuna mu America n'atakomawo wabeerawo be banyenyamu ono yasaanye oba ono kale tuulabeko tulabe ono yasinzeeko lwaki ttiimu yonna enywevu ebeera n'akademe ekisooka erondoola talenti ebbali yonna n'ezisembeza wano mu akademe yaayo kati bw'oba oyagala okuzannyisa omuyaayi okuzannya anaazannyanga omuyaayi ng'ojjayo mu akademe ani asobolayo kaana oba toofa gundi baani nga bonna bagezesa tobula kaakati omukulu agenda kutuyamba twakomye wali ng'atubuulira nti yakola audition tuba tutandikira wennyininyini awo atunyonyole ku bandi eyo na biki byasuubira oba byayagala n'enteekateeka ze era otubulira omwaka guno ogulowoozaako kyo gutesiteesa otya tugenda otuuka mu mwaka omupya
nga oliriddawa bane bwe tuva mu kuwummulamu tugenda kudda n'ejjajja ng'atunyonyola ku kyabbandi mwebale kutulaba tukomawo subscribing ku channel zaffe bonna we musanga king of winners gold kimatono 60 puzzle musubscribing kuba bwe kimugenda kiraba mwe ba artist abapya mwe abagala okuzannya mwe abagenda okukola ki